Zambali Bulasio Mukasa NBS ogenda biwulira lwaleero. This is Parliament building, guys. Tebinnagwa Parliament wenjogerera emaze okubeera nga ewambibwa era nga bw'olaba bagiwambye. Uganda House ebadde manyiddwa nga Uganda House eteta bagikumyeko omuliro bitiisa. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ebya Kenya bikyalanda. Parliament eyawambiddwa bannansi ba member of parliament ne babatwalira mu nnyonyi nga taasula otaasibawo yali kumimwa. Ebigambo byongedde okubeera nga biwanvuwa ampuliriza kino kitwaliddemu ne Uganda kaakati nno tuulo kalire ebigambo bibino maze okubeera nga nsumulla. Ampuliriza oli ku mukutu gwa AKTV Media Uganda nze AK Master emabega w'omuzindalo maze okubeera nga nteekako galubindi ampuliriza tusimbule tutolontoke ebigambo genda kubeera nga obiwulira. Bannayuganda ababuzayo wiiki emu okubeera nga bagenda kusendebwa wano wonna ekyengera ampuliriza ku Sennakawa ebigambo byongedde okulanda. Bwino omulala maze okubeera nga afubutukayo ate kaakati nno laba babirandiza mpaka ew'omuyindi amanyiddwa nga Sudiri. Busudiri akolera ani? Fulijjo ffenna tumanyi Sudiri ye nannyini bifo ebyo bye tulaba ebyamaanyi ennyo byani. Bwino amaze okubeera nga avaayo nkugambye nti olunaku olwaleero Zambali Bulasio Mukasa ampuliriza ennansana kitokota kyetinda obunkenke dwandiba olukwe. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo alina okwetegereza ennyo kubanga wano otwolekedde kaseera kazigizigi, kaseera kazibu nnyo, kaseera kazibu ddala. Era ng'enkola yaffe weri mukwano gwange ampuliriza vidiyo tusooka nitugiwa ekigalo kubanga buli lw'ogiwa ekigalo oba ogiwadde mileage buli munnayuganda yenna gy'ali okwetolola ensi yonna okubeera nga obubaka buno bwe tugenda okubeera nga twogerako n'okubeera nga information eno gye tugenda okuwa oyo abeera kimukakatako okubeera nga agitegeera kubanga enensi yaffe. Kyokka nga Charles Peter Mayiga amanyiddwa nga Katikkiro wa Buganda ampuliriza birungi si birungi awera takyawera ebigambo byongedde okubeera nga biranda okuva eri bannayuganda abalala. Bwino omulala ayongedde okubeera nga ayiika kyokka nga kampani ezitwala bannayuganda ebweru naddala mu kyondo kya Buwarabu oba ziyite Gulf countries. Bwino omulala amaze okubeera nga azuuka. Baani abagenda, baani abalemesebwa okubeera nga bagenda? Kigenderere oba si kigenderere ogenda kubeera nga bwino yenna omufuna lunaku lwaleero nkugambe nti kanako olwaleero olunaku olw'eggulo swalabiseeko twabadde n'emigozo bano ampuliriza naye mukama mulungi oba oliawo twasobodde okubeera nga tugivunuka kakati essaawa tusobole okubeera nga tukomawo bulungi ku mpewo tutolontoke luwogome twogere buli kimu tukiteeka ku mpewo omuntu yenna gy'osinzira okubanga otuwuliriza osobole okubeera nga okitegeera. Naggamba nti enamba gy'olaba eya WhatsApp ku screen eyo eya WhatsApp gy'olaba ku screen oteekako oluyimba olwa struggle netubeera nga tulikuzannyira nga luno tugenda okubeera nga tutandika nalwo olunaku olwaleero. Oteekako oluyimba olubanja kabaka netubeera nga tulikuzannyira n'obeera nga mukwano gwange omanyika mu nsi muno kubanga guno omukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka. Buli munnayuganda alina okubeera nga bweyagaliramu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya kifumba mutuku. Amawulire agasembeyo galaga nti Ruto ono nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Kenya yafubutuse dda era ono wenjogerera yandibanga mutaka Entebbe oba Nakasero. Bizze bitya byonna ogenda kubeera nga obitegeera. Uganda House eyakolezeddwako omuliro byavudde ku ki? Bano bamaze okubeera nga mukwano gwange bafuna amawulire ag'omunda mbu eyabadde amuwa amagezi okubeera nga Ruto ono pulezidenti w'eggwanga erya Kenya ayongeza emisolo mbu yabadde omukungu omu gwe mutegedde kaakati oyo bwe yabadde amagezi omukulembeze ono okubeera nga ayongeza emisolo ku buli kintu. Bannakenya ne banyiiga, bannakenya ne beekumamu ogutaka ogenda okakana nga Uganda House bagikolezezaako omuliro kaakati ebintu bikyalanda. Era Ruto ono ampuliriza nkugambye nti omukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi. Kansooke nkutwale butereevu direct mu kayimba kaffe aka struggle akasookedde kayimba kapya nnyo wabula ebigambo bino okubeera nga obigoberera mukwano gwange ampuliriza kubanga nze neewayo okubeera nga nkuwa buli kyendabye ekintu ojja kumunye. Abatugoberera mwenna mwebale nnyo mwebale ddala okwetolola ensi yonna naddala abantu abali mu Bulaaya kyemukola kyamaanyi nnyo tusiima nnyo mwebale nnyo mwebale ddala obutassa mukono obutassa mukka obutaweera. Naffe tweyama okubeera nga mukwano gwange buli akatonya ku mmunye tugenda kubeera nga tukabaweereza musobole okubeera nga mukalaba era nga mukategeera kussa bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'okwetolola Uganda yonna n'amawanga amalala gonna mwebale kugoberera AKTV. Mbalamusizzaako mwenna kakati essaawa tusumulule luwogome.
Gavumenti ya Uganda yamba abantu bafuga tuli mu matiga abalina amaka kati mbu twenjera yegwo n'otufuga otya basuula mu nguudo Katikkiro wa Buganda nkusabye osomesa abantu bannannyini ttaka bagumanye ogw'omulamwa nti eno Uganda tesoose kufa abalimu okuva edda n'edda obusuulu bwatoolanga ba MP ekyabalonza ki ebiba bitulemye muyambeko n'abantu naye ku kyettaka mmwe mwandisimbye kuuli nga mujjukira ffe twabalonda abataka waliwo kanonza kannemye okutegeera waki mutusengula poliisi ebaako yandibaako n'akakwate n'abo abazigu mutubonyebonye naye tetwazisa musango Wendi kagumba kankeje nagana okumirwa Nendaba ensobi ezizeera nga mpabula Palamenti omulimu gw'omulimu ki mbadde kyabalonza kwe kututeesereza mpulira muyombagana mwekka wona alangira munne bwe yalidde ettooke mu kifo ky'okulya ettooke ng'omuntu omu lwaki tokola ebyakutumwa abo abalala mwenna mwali bangi mwenna bajja okusaba bwe ne bakulondamu nga balaba osobola bw'atabikoze ebyakutumwa gw'oli bubi emyaka 5 eginaddako n'olyawa kano ate akatalekeka ngamba ba MP ab'eryantonde nawe RDCO w'eryantonde abantu b'Nabigoye bali mu lusuubo ngamba Nabigoye eri ekaliiro waliyo kamujja ettaka yafuuse ekizibu nammwe muyiteyo mulabe nammwe ensonga abantu b'emufuga bali ku lusuubo Abdala mbasedde neryandeese kati newondabira wano nze nzize kaliiro ngamba ekaliiro waffe eryantonde naye abakulembeze mweddeko abange mweddeko kino tutandise ne muganda waffe amanyiddwa nga Lule Abdala Busagwa akayimba okubundabunda genda ku YouTube tekamu okubundabunda Abdala Busagwa osubscribinge ku mukutu gwa Abdala Busagwa ampuliriza oba oliawo ono comrade naye mumuwagire yazze nnyo era ng'embeera nga bw'ogitegeera kaakati no sigenda kubeera nga nnonzalonza video soko jimpere ekigalo tusimbule omulundi gumu maze okubeera nga ntekamu amafuta mukwano gwange gwe ampuliriza kaakati nno njagala mukwano gwange tutandike n'amawulire gano oba oliawo bannayuganda bangi nnyo abaasoma mu ggwanga Uganda naye nga wenjogerera emirimo gyabula era nga bannayuganda bangi nnyo abagezaako oba oliawo okugendako amawanga ag'ebulaaya naye nga byonna byagaana wabula ate bannayuganda bangi nga tebaasoma yadde okulaba ku lubaawo yadde ya naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasajja abali mu ofiisi zino ampuliriza nga bafuuba butasamu oyo okulaba nga abantu abo kasaabeera ng'omuntu oyo ava sayidi eri gy'otegedde kubanga ofiisi zonna ezisinga mu Uganda ezitwala abantu ebweru abantu abaziri mu bamanyi bava sayidi eri okkirira eri abantu abo gye bava kaakati njagala olabe akatambi kano nga bano batandise okubeera nga bayoola buli kiramu kasa kibanga kiva sayidi eri ng'okkiridde eri kasa kibanga kiva sayidi eyo ne bwe kibanga kyasoma ne bwe kibanga tekyasoma bano bayoola buyoozi kaakati nno bwina amaze okubeera nga afuluma okuta status
ey'abannayuganda abadde bagenda mu mawanga ag'ebweru. Status yaffe oba image yandibanga efa ne credibility yandibanga efa, so nga Uganda y'emu ku mawanga mu Africa agabadde gamanyiddwa ennyo okubeera n'abantu aboogera Olungereza oba abasobola okubeera nga mukwano gwange bakommunicatinga nga bayita mu lulimi olunyaanyimbe. Kaakati nno sooka olabe bwino ono, olabe ebigambo bino nti abasajja batandise okubeera nga batwala abantu baabwe ne bw'aba teyasomako, bamwambaza amasuuti, bamwambaza amataayi, ne bamusabika, ne bakasuka, ne bamutwala akole. Jjukira nti wano e Uganda era ofiisi zonna abasingamu 65 ku 100 beeri okkirira eri. Kaakati n'okubeera nga balinnya ennyonyi okubatwala eri okukola abasinga beera beeri. Kati njagala olabe wano, njagala olabe akatambi kano, njagala owuliriza omuntu ono ampuliriza byannaku naye ng'olina okubeera nga ofumiitiriza. Lwaki kino kyonna kigenda bwe kiti maaso mu nsi Uganda n'okubeera nga okufuna ofunye opportunity egenda ebweru mutuufu ng'olina qualifications zonna oyinza okulemererwa atalina qualifications yadde n'akamu n'akatono n'atambula n'agenda n'akola. Tusimbudde bwe tuti nabagamba omukutu gwa nkyukakyuka by'otalabe ku TV yadde okubiwulira ku radio ojja bifuna wano, ojja biwulira wano, ojja kutya ensi. You make interview or no? No interview. Yeah. Nobody meet you before. You didn't see me before. You? Even online you didn't see me. Right? Online. Kata? No, in your country. Uganda. You see me before? My girls Pisili. Sorry? Pisili? Yeah. What is Pisili? My class. You cannot speak English? No speaking English. No speak English? Yeah. So who? Sorry. Okay. You pay money? You pay money? In agency? Agency? Yeah. You pay money? Yeah. How much? 60 million. 60 million? Yeah. How much dollar? How much dollar? Dollar is no. Approximately how much dollar? Dollar is no. No, how much 60 million? 16 Uganda million. How much dollar? Okay, you pay 60 million, huh? Yeah. 60? Yeah. Million? Yeah. Okay. And you didn't make interview? Yes. No interview. And you cannot speak English? Yeah. Sorry. And you don't have experience? No. Security? Yeah. No experience? No experience. You didn't work before security? Yeah. And you didn't see me before? No, before. You see me before? Yeah. No. Okay. Tell me what you know about security. Appointment street. Akati mukwano gwange mpuliriza ebigambo ebyo oyinza okuwulira n'oseka n'olowooza nti bya muzannyo naye bya nnaku nnyo era bitiisa kubanga omusajja akugambye nti my class is P3. P3 teyatuuka na mu P4 yadde P7 yakoma mu P3 naye nkugambye yakwata miliyoni 16 kubanga bo abantu baabwe bayina ssente. Abantu bano bayina ssente, atunda butunzi ttaka, atunda butunzi mbuzi, atunda butunzi nte, n'asobola okubeera ng'afuna miliyoni 16 n'alinnya ennyonyi nga teyatuuka na ku lubawo lwa P4 teyalabako ku mbaawo nnya yakoma mu P3 ampuliriza naye gw'otambula n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe ng'olina eddiguli olina ne diploma abasajja ne bakugamba nti sooka otule wali ne bayisaawo omuntu ng'ono. Kyannaku nnyo nti credibility ey'abannayuganda ne trust abasajja bano gye babadde batuyinamu mu mawanga gano gye tukolera gye tufunira
kasente kubanga ewaka tetukyalinawo opportunity ffe twasalawo kujja eno tusobole okubeera nga tubeera eno tuyiyize eno obulamu tusobole okubeera nga naffe tubaako ng'abantu gye bujja mu maaso naye ampuliriza abasajja bakulaga ndi kakati basalawo okubeera nga gwe asobola kubanga oli wa wano tojja kufuna opportunity emala kubeera ng'otambula omusajja atalina qualifications yajja okubeera nga oba oliawo era afuna omukisa ogulinyonyonyi kubanga ye ssente ewaabwe bazirina bakwata bukwasi wali nga bawaayo kaakati ekisinga okubeera nga kikwewunyisa omusajja agamba nze saakola na interview Uganda kebe ya online saagikola nga ne byemubuuza tabitegeera na kubitegeera online awoza kata online awoza country Uganda tategeera ne kye bamubuuza yadde n'akamu n'akatono tasobola na communicating na musajja muwalabu kubanga n'omuwalabu ayogera agezaako okwogera oluzungu olumenyefu olutono ennyo naye ng'omusajja akulaga nti nze siina kye mmanyi nze bandeeta buleesi nawayo $16,000 kyannaku nnyo kaakati nno ampuliriza enkwe tezatandise kati enkwe tezitandise jjojuzi ebigambo bino byaviira ddala mabega kubanga waliwo akatambi k'omusajja ono ampuliriza era ebiseera ebisinga kugamba nti aya mawulire gano oba ebigambo bino tukuleetera abantu abo bennyini ababeera bawogedde ebigambo bino n'obalaba ne feesi zaabwe n'omanya nti gundi ye yabyogera si bya AK Master si bya AK TV nagamba tukuŋŋaanya amawulire ku sources ez'enjawulo fe ne tugakuleetya wano naawe n'okuba mu ttooki n'osunsula ku kyoba owulidde ne kyobeera olabye n'ogamba nti ensi eragawa kati njagala owulire akatambi k'omusajja ono ebigambo bino bikulu nnyo kawuliriza okamaleyo omanye Uganda weevudde omanye lwaki Uganda eri bweti Uganda baani abagirese okubeera bweti yatandika myaka ky'okuba bweti era olowooza wano weeri erivaawo bino bya nnaku bikaabya byewunyisa wuliriza ebigambo bino ampuliza si byange nkiddamu si byange ebigambo bino si byange naye bya muntu ono abeera yabyogera kaakati nno video gimpeera ekigalo nga tonagiwa kigalo ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV tusimbudde abantu abajja ng'ababundabunda basobola batya okuyingira n'okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda kuba wano nawo mubadde mwebuuzaawo nnyo abantu bano baava batya mu nkambi ate okutujjamu bano nga bayita mu kuwagirwa abahima abaali already mu Uganda ng'era abasinga baali mu Ankole district nga Grace Ibingira mumujjukira bulungi oyo yaliko ne General Secretary wa UPC si yekka waliwo ne CB Katiti ne WW Lwesiba abaali beeyunza obulungi ku mpunzi zino entuusi kaakati olaba bwe bajja ne babuzaabuza Obote kubanga Ibingira yali munne nnyo yali close ne bamugamba aggalewo enkambi z'ababundabunda mazima nga ne UN temanyi eyateekateeka enkambi zino Obote omanyi naye nga bwe bamugamba akantu konna nga keekuusa ku kukuuma obuyinza oba okubunyweza kaakati munnaye bwaggala enkambi nga naye tamanyi ne bw'omubuuza ekyazimuggaza takimanyi empunzi nnyingi zaggyibwa ku lukalala lw'abo abagwira era abaweebwa obuyambi ekibiina kya UNHCR bagambye Obote nti yeetaaga okukola ejje lya GSU okumutaasa ku Baganda okumuttira Abaganda naye bano tebasobola kukola mulimu ogwo nga bali mu nkambi ez'ababundabunda kati kyalina okukola yeeteekemu jjulumu oba yeesulemu jjulumi aggalewo enkambi n'abaga nti ate kakati UN gwe giveeko ffe tugenda kukulaga ekyokukola nekyogenda okukozesa abantu bano bagenda kuyamba nnyo okubeera mu buyinza gavumenti ya Uganda neeyambibwako abantu ba bulijjo nga be bagenda babasaba n'okusaba banaye mutuyambe mu budamye ku bantu bano
gwe bawaddeyo ababiri gwe bawaddeyo abasatu gwe bawaddeyo ki nga bava mu nkambi nga babudamizibwa mu maka g'abantu. Kati olaba empunzi bwe ziyingira abantu ba bulijjo nga tewali na kiwandiiko kyonna kikoleddwa. Bano abasinga basaasaanyizibwa mu bitundu nga Namutamba, Kiboga, Mawogola ne Mwankole. Naye kiki ekyabaleeta ennyeene Namutamba ne Kiboga ne Mawogola? Kubanga ezo zonna zaali teritole z'Abaganda. Kyokka nga tuwulidde enkambi ate zaali Mwankole yokka. Okumanya abasajja bano bayibingira babi ne bababuusa eyo yonna ewaabwe ne babaleeta ate mu Buganda, kubanga baali bagambye Obote nti bano balina muyamba kumubegera oba kumukettera Baganda na kumuttira Baganda. Obote bamubatiza nakkiriza era yateeka abavubuka bangi mu kitongole ekikessi era kye yakozesanga okutulugunya bannayuganda ekyayitibwanga General Service Unit GSU. Baali bamaze ebbanga ebyasa n'ebyasa nga bakuguse mu bukessi okubonyaabonya oba okutulugunya era nga bakugu nnyo mu bukodyo bw'okutta nga bayigira ku Bawutu mu Rwanda okukola bino byonna. Obufuzi bw'Obote bwali bwakubeerawo bbanga ddene kubanga amagye gaalimu bantu be ab'engulu ate era ng'alina n'empunzi ezimulimu okuva e Rwanda. Kitegeeza nti Abanyarwanda bonna abaatebwa okuva mu nkambi zino nga ziggaddwawo baafuuka bambega n'okujja okukola mu maka g'abajjajjaffe g'abakitaffe baalinga bajjanga kubega so si kukola. Jjukira nti baali balungi nnyo mu kuketta, mu kutulugunya n'okutta, era nga bano tebaali na kwagala na kweguya ggwanga lyonna mu Uganda kuba tekwali lyabo. Baatendekebwa ne bateekebwa oba ne bategekebwa ng'abakozi mu mabaala, mu mawoteeri, mu loogi ne mu bifo ebirala ebisanyukibwamu. Ate abalala baafuuka bakyala mu maka g'Abannayuganda. Bano baagambibwa nti omuntu yenna kwana ng'ayogera lulimi luzaaliranwa togaana kubanga gwe mulimu gwe baali babatendekedde. Bangi abakozi bayite ba agents aba GSU baali bakola mu ministry oba mu ministries ez'enjawulo nabagamba nti baafuuka ba cleaner ne bafuuka abakuumi ab'ekyama oba abatambala byambalo aba ministers Obote be yali asinga okwetaaga. Era bano nga buli we bakola oba we bateekebwa babaawo nga bambega ababega abakozi ba gavumenti ate era nga babega n'abantu ba bulijjo. Mu bano abaali mu GSU nga ba agents okuva e Rwanda era Banyarwanda mwe mwali Yoweri Museveni akalenzi akakulira mu maka ga Boniface Byanyima era akasomera Entale High School. Ekyomukisa omulungi embuulire tefa yonna bwino yenna tumukukunulayo gy'abaali oba oli awo gwe munnayuganda atanaba kubeera nga ozuukuka atanaba kubeera nga omanya ebigenda maaso mu nsi yo osobola okubeera nga obitegeera osobola okubeera nga obimanya nga tubikutuusaako awo wooli. Ampuliriza ebigambo obiwulidde kisobola kubeera nga mbikuddiramu kubanga akuddiramu luyimba taluwoomesa era mukwano gwange talunyumisa. Kaakati nno nga bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bayaayaana n'okubeera nga balwana nga baazirana emiranga amaziga nga gabayitamu bangi mu abalaba baasengulwa
wabula ekyennaku ekyewunyisa nga mulimu ate ba untouchable abatakwatibwako mu bifo ebyo bannayuganda abawejjere abanaku abantu ba wansi ebifo ebyo mwe bazze nga basengulwa. Kaakati nno ate era twolekedde akaseera akazibu akakazigizigi kubanga abantu b'ekyengera bamaze dde okubeera nga babawa notisi era kakati notisi eno ebuzaako ennaku 6 njereere bano basobole okubeera nga basengulwa. Bababuulidde nti essaawa yonna basengula ebintu byabwe bano bagenda kubeera nga mukwano gwange bagobwa mu kifo kye balimu. Naye kyannaku nnyo nti kyengera tulaba moolo eziri mu ntobazi, kyengera tulaba ekyaki eziri mu ntobazi, kyengera tulaba amafuta agakuŋŋaanibwa bazite petrol station ey'amaanyi ennyo petro oba giyita station nayo nga weeri mu ntobazi eziwedde emirimu eya haasi nga lwo ne gattanka aganene nnyo. Tulinze ekigambo kimu tulabe bannayuganda abawejjere bwe banaasengulwa n'amafuta gano awali bitanka ebinene ku haasi ekyengerwa nago ganaasengulwa, ekyengera nago ganaasengulwa kubanga we gali mu ntobazi eziwedde emirimu. Era bwe gataasengulwe ekibuuzo ojja kwongera okubeera ng'okyebuuza nti ani asengula ng'omusajja Abdallah bw'akugambye mu luyimba nti lwaki mu kutusengula ne poliisi ebaako kyandibanga emabega eno waliyo amaanyi ageekweseyo getonnaba kubeera nga tutegeera. Kaakati no bannayuganda nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bakabatwanga entulege ampuliza n'olunaku olwajjo okwosa jjo bannayuganda bangi baakaabye era bangi balozeza ku bukambo bwa poliisi, balozeza ku bukambo bwa gavumenti nga basengula bannayuganda. Mwalabye ekyaki eyabadde enzibu abaasose ne beerema ne bakomba kwebaza eriibwa ne baga nti kabeerubale kabe Katonda tetugenda kuva wano. Ampuliriza abasajja n'amagato gaabwe bayingidde kyaki ne basooka babasamba ne bakuba abantu emiggo ne bakuba ttiya gaasi. Bangi balumiziddwa era ogendo kakananga kyaki eno ampuliriza bamaze okubeera nga bagiwawagula nga bagitadde ku ttaka. Kati abasajja tebakyatya oba sinzizo lya kyaki oba muzikiti oba ekereziya. Mwalaba kukyatuka ku ekereziya wali eri mundeeba ampuliriza eyamenyebwawo ku lwaddodo. Kaakati ebigambo bino ampuliriza sooka obirabeko abasajja n'abakazi nga baboyaana nga bakaaba ate tukomewo nkubuulira ebigambo byogenda okwewuunya. Ampuliza Zambaali Bulasio Mukasa owa NBS olukwesinziggu. Bano batandikira ku kanisa y'abalokole ya God Sealing Tower International Ministries ey'omusumba Bright Moses Muyingo ng'eno basanze okusobola kugenda mu maaso. Bano poliisi balagidde okufuluma ne beerema. Poliisi yeegayidde abadde ku kituuti naye ng'esiransano ku mazzi. Bwe beeremye okufuluma abapoliisi nabo kwe kweyongera obungi basobole okubafulumya. Abagoberezi wabula bakomye okwebaza eriibwa era ekiddiridde bibadde bikonde wakati w'abagoberezi n'abamu ku basirikale. Abamu ku bano bakwatiddwa. Bino bwedda bigenda mu maaso ng'ekimotoka kiweetiye ekikolo gwakyo ogw'okusenda ekkanisa eno. Newankubadde emiranga n'okukola ebibadde bingi okuba mu bagoberezi tekiremesezza kkanisa eno okumenyebwa kw'ossa n'ennyumba ezibadde okumpi n'ekkanisa. Kyekyo batukola mu bitundu tusula kati ku miti tulinga ndegeya towa n'endegeyo izo zindekaanira ewange ne bazikola era ne bana basikaye batutwala ng'endegeya. Mazima ddala omuntu aludde ku ttaka osobola okumugamba nti tukuwadde ennaku 21 tukuwadde babawoninga nga 17 nga 21 ne bajja ne babakola ki ne babamenya. Ashraf Sendagire kansala w'ekitundu kino agamba abatuuze bano waakiri gavumenti yandibafunidde gye babeera nga tebannamenyebwa. Ayamba abantu baffe kati abafuusa abagwira mu ggwanga lyaffe babafunire gye babeera kuba bagenda bundabunda naye nga. Zambaali Bulasio Mukasa ampuliriza wuliriza ennansana kabikkuse. Kaakati nno
okwedde olunaku olwaleero nga waliwo okutiisatiisa oba okwekanga oba kuyita okuteesa nga waliwo okubaganya ebirowoozo Zambali Bulasio Mukasa ajja akiikirire abantu b'e Nansana wabaddewo okusooka okubagana Empower nga baagala ono akiikirire abantu beeri e Nakaseke South ne nga waliwo Honorable Lutamaguzi ne baga nti tumuteeke wa Wakayima Musoke ow'e Nansana wabula njagala omanye saagala weerabire nti gye buvuddeko emabega ababaka okuli Ali Haji Kazibe Bashiri aba National Unity Platform bano baali bakola ku NBS okuli ababaka Joyce baagala ntwatwa omukyala kiki abantu b'Emityana mukwano gwa ngampuliriza ono yava ku NBS kaakati Zambali Bulasio Mukasa naye ali ku NBS wabula waliwo okubeera nga waliwo okubagana Empower n'okubeera nga waliwo okusalawo okutanaba kubeera nga kugenda maaso Zambali Bulasio Mukasa ajja akiikirire abantu b'e Nansana ku kaadi eya National Unity Platform kati kino kirekera gwe omuwagizi wa National Unity Platform okusinziira ku byowulidde ne history abantu abazze bava ku NBS ne bakiikirira abantu mu Nuupu ampuliriza batuyiye Zambali Bulasio Mukasa anabeera waffe oba ono naye anaafundikira alinga bali kubanga ne TV eno yennyini mukimanyi ewala na president waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo munsi okubanga eno ensi yange naawe tosobola kubeera ng'ojejjako ne bw'oba oli mu mitala w'amayanja ngaffe ne bw'obeera wafubuluma mu Uganda ngaffe era Uganda kikkakatako okubeera nga mukwano gwange esigala ekuluma esigala ekweraliikiriza kubanga abazzukulu baffe abaana baffe ebintu byaffe byonna biri mu nsi Uganda kaakati bw'owulira ebigambo nga bino n'otagendera ku messaging eno n'otawuliriza bubaka nga buno ampuliriza obeera oliko ekikyamu kubanga bannayuganda ffenna tugendera mu ddiba limu ne bw'oba oli mugagga kati abaasendeddwa abo bonna mubaddemu abagagga abaasendeddwa abo bonna mubaddemu aba NRM abaasendeddwa mubaddemu abaazirwanako nnakula z'obutambi nga mulimu n'abajaasi ab'amagye nga mulimu ne Bambega abadde babegera State House okumala emyaka gisoba 20 bonna nga baasendeddwa kakati gwe bw'obanga okyatudde era gwe awagira NRM ddala oli munnayuganda oba oli mu Kongo ffe kye twebuuza ng'ebigenda mu maaso mu nsi yo tosobola kubeera nga obiraba kaakati nno obubaka buno bwa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bwe nagamba nti omukutu gwaffe namba gy'olaba teekako oluyimba lwonna olwa struggle teekako oluyimba lwonna olubanja kabaka tujja kuluzannya NUP Thomas Kitera Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasobola ebyaffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumweyuna tuyambe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine muzuukuke Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumweyuna tutasi walala nkuba mulanga mukola Uganda n'eŋŋanda nsaba tukwatire wamu tuli mbuwange eggwanga eryali lyako kukira ettaala kati tutambulira mu nzikiza obanga batutunda abange nsaba kuwabulwa bano bannanfuusa bakwata entebe okukaddiwa mwagigula wa Uganda kati mutuddiza ebyaffe tukola amawulire gwanga mujje bannange Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasobola ebyaffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumweyuna tuyambe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine muzuukuke Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumweyuna tutasi omulembe gw'abazeeyi banno gwagwako guno omulembe gw'abavubuka va mu ntebe yaffe tutekemu agijaamu kuba ekituufu waggwamu okukubisa nkuba otookesa musana nekibasi tekitambula wafuna mbuleera tugibikka n'abalema kyokoze kimala genda gweraba bbeeyi y'amafuta biru z'amazzi tokoze obyonoonye bwonoonye eggwanga lyali ly'amasanyu olifudde lya bulumi nze bampita Thomas nkugambye n'obulumi nti wumula Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasobola ebyaffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumweyuna tuyambe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine muzuukuke Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumweyuna muzeeyo genda ebbanga lyofuze ndabo tulimba era tusabye Katonda tufuneyo omutuufu wakirya kusinga ffe tukulidde ku mulembe gwo buli kye wasuubiza nga tekituuka tukooye kulimbibwa kati kyekozeko kimala tukyusa twafunya sobola naffe Kyagulanyi
asobole byaffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumweyuna tuyambe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine muzukuke Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumweyuna tutasi. Kakati nno nga Katikkiro Charles Peter Mayiga akyagenda mu maaso n'oggugulana n'Abaganda abeesomye era abeesaze akajigere bano nga bongera okgenda mu maaso n'obutazikiza okubanja obubangi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga beebuuza nti malwaliro agasingayo mu nsi yonna omutanda baalaba nga alina kujanjabirwa Namibia kyanjawulo ki kyeyina ekyamaanyi ennyo ekiyinza okusinga amawanga naddala gali ag'e Kakati nno ebigambo awo ampuliriza we byayongedde okubeera nga munnange omusajja bimufuukira ne bimuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko era nga ne munywanyi we Empuuga ono yabba ebitaano yavaayo n'akakasanaga nti Mayiga ayolekedde akaseera akaakazigizigi ennyo maaso awo akaakasandali ensi yonna ne yeebuuza akaseera kayolekedde akaakasandali maaso awo kaseera kiki ekijja kiki kye batukweka kiki kye batuteekateeka okubeera nga tumanya kaakati nnembeera eno eviddeko Katikkiro Mayiga okubeera nga atuula bufoofofo kubanga Ssaabasajja Kabaka ampuliriza amaze ebbanga ono nga yalwala yasooka kulwala alaje mbwe yaleetebwa ebimuli eby'omu lubiri oba eby'owuwe ewaka ne twebuuza nti Ssaabasajja Kabaka yasawa bulange oba ekyo ne tukireka Kakati nno ebigambo ne byeyongera amawulire gaagenda okufuluma ng'ali mu ddwaliro ebutabika ow'e Namibia ampuliriza abantu ne beeyongera okubeera nga batya n'okubeera nga basattira Kakati nno omusajja ono atuye nazikala kubanga bannayuganda bamuli wansi ne waggulu ddyo ne lefuti bamukutte mukwano gwange mavumbavumba talina we yeekyusiza era ali ku bunkenke obutagambika bukya abeera ku Bwakatikkiro tafunangako kusoomooza nga kuno okuliwo essaawa eno ate nga abantu bangi baga nti okusoomooza kuno ono kennyini oba oliawo ate yandibanga yakwereetera Kaakati ino sijja kubeera nga nsirika sijja kubeera nga nkulwisa njagala nkutwale mu katambi kano akawumusajja ono ampuliriza asunsudde ensonga ku Ssaabasajja Kabaka ampuliriza ku Katikkiro Charles Peter Mayiga abataka abagezaako okubeera nga bagenda okulaba Kabaka bangi abamu baalemesebwa ne ba MPs oba oli amawulire gaali gakyama ne beebuuza lwaki bayita mu State House Kaakati sooka oli ebigambo bino ate mukwano gwange tukwatagane mu katambi akaddako omukyala Emily mu ggwanga lya Switzerland nkutumiddeko nnyo omuto ne maama kosa Chairman Beka Switzerland kosa mikwano gyange abamanyiddwa nga Uwamala ggwanga lya America n'abalala mwenna mwebale ddala agundegunde magulu nyondo bye bye. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga ekituufu kiri nti togenda kukozesa Mengo kukuba His Excellency Bobi Wine tekigenda kusoboka kati olinga agamba nti nno Bobi Wine ye yalagira abaali mu lukiiko olwasatu mu olumu bakutegeeze nti balina ennyonta ey'okulaba ku Ssaabasajja Kabaka badde mbuuza engeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako oba oliawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Olinga atugamba nti Bobi Wine ye yalagira Owekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo akwate abataka abatwalwa President Museveni okusaba transport ebatwale Namibia okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja ye ssentebe waabwe ati ssentebe bw'alwala ate era abantu ffe ng'abazzukulu tulina kubuuza bo. Oyo propaganda gwe muleeta abaana b'omulembe guno twamubuuka dda kuba singa ogamba yabalagira obeera ng'agamba nti olukiiko lw'Emmengo lwonna yalulagira kubanga baali basaba era engalo waziwulira nga zivuga nga ziraga nti omusajja akonye ku nsonga bonna balina ennyonta y'okulaba Ssaabasajja Kabaka abataka bonna babalaba nga basituse oba balina kigendererwa ki tetumanyi naye ensonga yaabwe yali nti baali baagala genda Namibia kulaba Ssaabasajja Kabaka. Katebanga tebeesize gwakuuma ddamula goveeyo eri otandika okulumba by'obufuzi togatta bya bufuzi mu Mmengo kubanga endagaano zaakolebwa naawe ozimanyi kuba oli musajja muyivu nnyo leka ebintu byeno bireke eno togenda kukuba nuupu ng'oyitira Mmengo. Katikkiro tukubuulidde go ge mazima ab'omulembe guno tuli babuufu olana abanyi baleese ebisiyaga nga weapon byaggwa kwana Uganda balaba nti yes tewali muntu yeetaaga bisiyaga tewali abyagala naye ate ebisiyaga si ebiri mu kubuza eddagala malwaliro si eri mu kukola enguudo embi
si eri mukutta abantu si eri malida abantu mukomera nibagamba ensonga tugirenga tugirese so gwe nayagala okuforminga ensonga yokuba Bobi Wine nga nafu soka wetereze kuba kati Katikkiro w'ekitiibwa olina kusinzira mu lukiiko kola eruzenga lusaba tulina ennyota y'okulaba Ssaabasajja Kabaka abataka wabalabye kati nga tunaloma Bobi Wine nti yabanja wali badde otandikira mu lukiiko lw'oyimiriramu okwanja ensonga ffe tukuwa ekitiibwa abamu tetuvuola bakulembeze ne kasita onova mu layini yo naffe ogenda kutugatta kuba hooligans n'abataka ojja bagatta kuba hooligans n'abakisa abanja Kabaka ojja bagatta ku hooligans onoosigazaani byogenda okufuga kwammenga olukiiko Katikkiro w'ekitiibwa dda mu layini yo amaanyi ambeera gyawo Desmond Media nga bulijjo akwagaliza by'omwagaliza